okubanga essaawa eno tuli butoola ne maama amanya gafe Namayanja Rose. Kakati omwami agamba nti omusibaka omwana ne walina abasajja ab'enjawulo. Kati simusibako basajja banjawulo. Oyo omusajja asooka gwagamba Aruna. Namusanga ku factory nga nnoonya mirimu. Yali akola gwa security. Kati n'abeera mukwano gwange bulwe natambula nga ngenda ku factory nga musanga ngayo ng'abeera ku factory. Tilumuna yali atambula nga ayita mu Kasenyi n'andaba wenkola ki wembeera kuba nali mbeera mu Kasenyi n'akakaziga akali awo kumpi ne Lwenzi nali nakapangisa. Era bwe yandaba n'aŋŋamba osula awo kinava mugamba jangu olabe wenkola ki jangu olabe wensula. N'ajja n'akola ki n'akyamawo n'alabawo naye nga sebakangako naye. Anti ye agamba nti Haruna yamugamba nti yali akupangisiza ennyumba. Si yali asasula ennyumba era ne bwe tuba tutuuse walandiroodi w'oyo omukazi akimanyi nti nze nali nsasula ennyumba. Wakwatako omwana n'omutwala ekireka ng'omuzadde ng'eno bimaze okwonooneka ewa Rajab wamu ate na Siina we nali ntutte mwana nti oba mututte nti mugabe. Omutuuma erinnya. Siina we namutwala wali mwannyina woyo we namutwala era n'amutuuma eryo erinnya eryamuyanja kubanga n'ekika kyabwe nali sikimanyi. Bw'ogamba mbuno bakuwayiriza. Okumpayiriza kutya? Mbwe byaba omwana omukubanga bataata bangi. Bampayiriza. Bwe kituufu kyeki? Ekituufu bampayiriza omwana waabwe sisobola kubasibako mwana. Olaba oyo nali sikangamba yali tampasangako wabula just twasisinkana businkanye ng'omusajja bona okwana omukazi. Nimbalima nga basajja balimbalimba bakazi bulijjo. Nampeera olubuto mu kazigo kange. Okiwulira? By accidental omulundi gwe gamba Rajab. Oyo. Omulundi gwe nasooka okubeera naye. Kati olwaddako saalaba ne manya nti ono yeki kubanga nali siina musajja n'omu gwe nali nkola gwe nali mbeera naye era nga mu kazigo kange nsulamu bwogu nga nsulamu bwomu. Era n'oyo Haruna gwagamba nga bwe nkunyonyodde namusanga ku factory. Anti yagamba nti Haruna yali muntu wo ng'ogattako Rajab ate nga bamukwano ogatta n'omusajja ow'eki. Haruna yali mukwano gwange era nga naye mukwano gwe. Kati Haruna agenda okusisinkana naye neyeewuunya ate okulaba nga Haruna amumanyi nga noona amumanyi kwegamba n'abeera nga yeewuunya naye nga Maama tugenda tuggyeko samples. Bw'okkiriza nti omwana wa Rajab. Nzikiriza omwana wuwe sobola musibako mwana. Ye amwegaana bwegaana. Amwegaana bwegaana. Ekigendera kiri ludda wanga yagamba nti ye ali ready okubanga atwala omwana we ewaabwe ate gw'ogamba mbw amwegaana bwegaana. Omwana mukkiriza nti wuwe naye nze kyesaagala kwe kutwala omwana owange nti amutwala abeere naye. Bw'aba ekyo kyontekako n'omu. Oyagala oggyewo obulimba nti yeta. Nzigyewo obulimba buli naye omwana wange njagala mbeere naye. Kuba omwana oyo kuva bwe namuzaala obulamu bwe bwonna nze mmanyi bwe bukola ki bwe buyimiridde. Okiwulira? Wabula yayagala akwata omwana amutwale wa mukyala we nga ate nawulira nti waliwo gwe baali bamusuulidde omwana ne bamugyayo ng'agenda kufa. Bwatyo maama bw'ataanyiza ku nsonga eno kale eno katutanduleko ku bigere tugende tuggyeko samples. Jjukira samples zaffe tuzigirako ku Health Vibers esangibwa Kwam Towers wali ewandegeya. Katugende tusinkana abasawo tubaggyeko samples ate tujja kuba tubategeeza biki ebivudde ku musaayi. Tambula naffe. Tutuuse wano ku Health Vibers era ng'esangibwa ku Hamuneo eri opposite ne Makerere University. Ensonga etuleese wano eya mukuluzi kusooka n'omwana Shafik. Twagala okumanya ekituufu ekiriwo kuba mukuluzi kusooka agamba nti ye eby'omwana alabika nga abitankanamuko ate ye maama asimba amakanda n'agamba nti ye taata mwennyini newankubadde ebikusa bino nabiri. Kakati katufune mukulu Nelson abeere nga abajjako samples ate tulindirire ebinaava mu musaayi. Tugenda sooka ne muto Shafiki ng'aggyibwako samples.
kati tudda kwalowoozebwa okuba taata. Kiddako tugenda kuba nga tetugenda ku taata okumugyako naye alowoozebwa okuba taata okumugyako naye samples.
abatulaba era abatuwuliriza tuli wano ku Health Viber Diagnostic Center tusangibwa opposite Makerere University Main Gate first floor room 65. Tumaze okujjako mwami zikusooka Rajab ne muyanja Shafik omusaayi nga zikusooka Rajab ye taata ate muyanja Shafik ye mwana. Tugenda kukola test gye bayita paternity DNA paternity test eraga nti taata omwami zikusooka oba yazaala omwana muyanja Shafik. We tunaamaliriza results zijja kuba nga zibasomerwa era tujja kutegeera ani taata ow'omwana era bwe bijja nti alina kubeera mwana we oba talina kubeera mwana we. So kakati wano ku Health Viber Diagnostic Center kyekyo kye tukola okugyawo embeera ey'okubuusabuusa nga science ayogera. Kati science wamala okwogera ne tulyoka tuyambibwa era bwe tuba tukola DNA si yakwawula si ya lutalo wabula yakugatta bantu ne basobola okutegeera kiki ekigenda mu maaso kiki ekituufu era ne bakola okusalawo okutuufu. Ebyo nno nga biwedde ate lindirira musawo wana abatuyise nga tusomera results tumanye mukulu Rajab ye taata wa Shafiki oba nedda tovaawo. Katugendeko mbana ababulwako abaabwe ekitawe. Nsaba kunoonya ku mange anzaala yanzaala nga kati nina emyaka 38 yandika yanzaala nantwalibwa jjajja mu disitulikiti y'Entungamu mu ggombolola y'e Lubaale omuluka mutozo ow'omukadde Mukambuguje Evelyn. Kuva olwo buyandikayo sidanga ng'okumulaba. Nsaba amanyi mange eyazaalibwa e Katovu mu ggombolola y'e Lwengo n'ajja n'afumbirwa e Butambala gye simanyi. Nsaba banange abamumanyi anyambeko kuba nkuze n'abaana nyina ekikakati ekika ky'abaana bange bakuze bambanja jjajja waabwe bambanja jjajja w'omusajja simumanyi. Nsaba amanyi yenna ekikwatagana ku kika kyange oba ku mange ejali eyazaalibwa e Katovu ng'asibuka e Lubaale mu disitulikiti y'Entungamu mu ggombolola y'e Mutozo. Evelyn Mukambuguje yamuzaala yali asibuka e Katovu mu Lwengo. Kati mange gye yafumbirwa okunyumirwa kwa jjajja wange tiyambula erinnya lya mange oba tiyambula erinnya lya kitange kuba naye yagenda okufa ng'ebyo byonna tabimbulidde. Mbadde nsaba abantu abamanyi ku mukadde oyo eyazaalibwa e Katovu mu Lwengo naye ng'asibuka e Lubaale baganda be babeera e Lubaale anyambeko aba bategeeze oba tegeeze omusajja oba yajja omuwali e Lwengo mu Katovu ng'amanyi ng'asibuka e Lubaale. Nsaba banange anyambeko kuba anoonya ekika abaana bambanja ekika kyabwe sina bwe nsobola okubanyonyola kuba singa sikimanyi. Nsaba amanyi ekika ekyo oba omukyalo yave e Katovu nga jjajja wa mama we amuzaala abeera e Lubaale gye yafiira. Nsaba antegeezeeko oba antegeeze kuba nkolera mu kibuga ky'Embalala mwe nkola emirimu gyange gye nyina amaka gye nyina famire n'abaana bange n'omukyalo. Nsaba amanyi omukyalo oyo simanyi erinnya lisobola kugamba erinnya sirimanyi kuba tebalimbulire ne jjajja agenda okufa nga talimbulidde n'ekitange simumanyi. Nsaba amanyi omuntu asibuka e Butambala ng'alina omukyalo yava e Katovu naye nga maama we gw'empita jjajjange eyafa Evelyn Mukambuguje yali asibuka e Katovu yali alina abazadde be n'abooluganda be n'abalala senga we yali abeera e Butambala ekika kyabwe abasinga bali Butambala ne simanyi we bali. Nsaba bamanyi abantu b'e Butambala egombe eyo. Nsaba obuyambi amanye ekika ekyo anyambeko oba anoonyeze ku Bukedde awo ayinza okwanga okunfuna kuba bagezaako okusaba obuyambi era nabo bayitire ku Bukedde oba tebafunye namba yange bayitire ku Bukedde bayinza okunfuna.
Amannya gange nze Tweshabe Hussein nzalibwa Mitiana Kabwambo umuruka Kabwambo LC Kyomirembe uwo mwami omugenzi na Stars Sembame nonya mwana wange etwanga Mariam Karusema yambura ko mu yagenda na mama we turacyari mwana muto abo rubanyuma ni munonya buri wamona yambura ko kubanga natusa ko no kugenda no ku radio beat bo kakati juza next umwaka gwede nimpuri yango yajja wano ku Bukedde nganonya ningeza ko kunanya contact ze zambura nanyi cyakiva situsemo ningamba kangende munonyi era wali wona Mariam tata wakwitaga yenze Hussein Tweshabe mama we yitwa mama bamuyitanga Claudine Namata umwana bamuyita Mariam Mukarusema yari nyali lyange lya namwasi manye katiba acyari murayi mwana wanga wori wonna pambi nanje kumisinga jangu wande kibulinga ku headquarters side nubwo wagenda ali ku gate ya police gate nogamba njagara mwami waita Hussein Tweshabe bajja ku kuntusako obojje wano ku Bukedde TV era buterefu bajja kuntusako era ni namba zange namba yange yesimu usobora kunkobirako eri 0782 89 79 67 indara Airtel eri 0757 59 31 94 munange oyena naba sobode kurizo muranga gwange guno ngamanye omwana oyo so kumugamba titata wo munange akunonya era kumisinga. Ekitundu kyaffe ekisooka ku mboozi eno kikomye wano bwe bali kuba mulabi mulungi era tukusuubiza okutuusaako ekitundu ekyokubiri nga tukutuusaako ebinaaba bivudde mu musaayi twebuuza omwana wadde kusooka oba wa mukwano gwe gwagamba. Sula bulungi mbadde Nakishorema. Bye bye.